okutawukanako na Kampala ne Wakiso Abasawo bakedde kubakana na bikola okwolekera amasomero ag'enjawulo gye batumiddwa okutandika omulimu gw'okugema omusujja gw'enkaka oba yellow fever. Kyokka basanze akadde akazibu okukola omulimu gwabwe mu masomero g'obwannannyini. Abakulira amasomero gano bwe babaganye okuyingira bagema abaana. Era abasawo baffe bakedde okutuukayo abasinga obungi bakonkomalidde ku mageeti nga tebabakkiriza kugenda mu maaso nakukola mulimu guno gwaki ogw'okumaliza kampeyini eno obulungi abaana baffe okubagema. Embeera enewaliriza abakulira ebyobulamu okutegeka ensisinkano ey'amangu n'abakulira amasomero gano bakanye ku nteekateeka eno. Tusobodde okubeera nti nno twogera nabo ne tuba information emala okusobola okubeera nti nno nti tugenda mu maaso ne tumaliriza omulimu guno. Abakulira amasomero bategeezezza nti babadde tebanafuna kumanyisibwa ku nteekateeka eno, kale nga tebayinza kukkiriza baana kugemwa nga tebafunye lukusa lwa bazadde. It's a program that's coming from the ministry. The parents are like, we also want to have important technology. So that's why I requested the team that came in the morning that they allow us. We consult our parents. Then when we get the feedback, we fix. Mu kwanukula ab'ebyobulamu bagambye nti kino kiragiro okuva mu gavumenti, kale nga tekibakakatako kwebuuza ku bazadde. Era guidance yonna gye tulina teriimu kigambo kigamba nti bannannyini baana b'amasomero bajja kubeera ki, bajja tuwa consent. Babalagidde okukomya okulemesa abasawo okukola ogwabwe nti singa olwokuna lutuuka nga abaana si bageme abakulira amasomero bakuvunaanibwa. Kujjako ng'oli anaasalawo n'agamba nti no kati ye is against government. Awo naffe tumutwala butwazi kubeera nti no mumenyi w'amateeka kubanga tulina etteeka lyaffe. Okusinziira ku nteekateeka y'okugema omusujja gw'enkaka, olwaleero okutuuka ku lwokuna lwa kugema abaana naddala ab'amasomero baddeko abantu aba bulijjo okutuuka nga 8 omwezi guno. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.